tuufu omuntu sente gyazijje si eyo naye omuntu nze akola ekintu ekikwatwako soka mu applauding nga sinnagenda mu kintu kirala kyonna kati nze emboozi ya gravity ey'okulaga kalina nga tetunnagenda walala wonna it is a plus oba yiye basiiye omuntu asobola kukuba nga lw'omuntu azimba ennyumba eno giko ekifaananyi n'okya uploading asobola kyaliwo asobola okuba wafuna akwesiga n'ogimuzimbira naye byonna nze omuntu agenda mu competition y'okuzimba emboozi competition y'okwekulaakulanya kati olya Suudi Man gravity ekirungi ennyumba gye walaze mukama wange Omusudani awo ayinawo amataka mpaka eri kusadde na kigo gaguzeeguzeewo naye awo ennyumba eyo si ya Frank Ajja mbadde manyi ya Frank Ajja tedika naabe awo ng'ekidde wabusaabala awo ze manyi ennyumba ya Frank Ajja banaye mulekerawo kulimba abantu mugenda kukozesa abantu ensobi mugenda kati gravity bakuwa ssente okuva mu State House wagenda kugula mu toilet instead of okugulamu ennyumba gye yagula wali ku kyekundi ekidda ku ddwaliro eringa toilet banaye mulekerawo kulimba abantu kiringa nange bagamba nti enemoloka 2023 gyenvuga yange si yange ya Musudani ze yange iyo yafudde break bagenda gikola bansabye million almost million 5 gikola break sikola break za layisi nkola za bay ne mulekerawo kulimba abantu abayimbi mulekerawo mugenda kati ne Uganda nayo yafuuse buli omwana onya waayite wakati gwebe mutu kubadde otugamba byaki kubanga tubadde ku nsonga zaani tubadde ku nsonga za gravity ate nawe oyisaawo mu kayo gy'ovuga kati ye Uganda kati nzo owuliriza Suudi Man mpuliriza gravity kuba naye adde ayina wagguka mpuliriza gravity ajja okuŋŋamba ebituufu wadde nga ye tasula bikola wabanga tasiyiye bajja kubulira engeri gy'ayizimbyemu ennyumba ozimbe eyiyo oba ontegeera pozi soko mpingoze ekifaananyi kya Suudi Man just kubajjukiza manyi mwerabira mangu yo Mr. Matama gwe bayimbako Mr. Matama kankulekere mukama Henry Tigan ne Hilda Man yone yali Mr. Matama Mr. Matama naye kali ndowooza agenda yali manager Tigan agenda upgrading ava Matama Adamu mayuga kale banvumye waasi Tegere wampita nampayo 10 nnyimbe ngateeka 5 ng'etaano nziteeka mu nsawo ampadde 2 ngateekako omutwalo kati sina budget ya nyumba eno kuba abantu abaali bazimbyeko bamanyi kyekitegeeza ozimba ennyumba n'okola share house weti mu Gwokusatu bwe naddamu ozimba ennyumba eno tetutte ebbanga ddene guwadde omwaka gumu okuba nga etuuse wano ng'ovudde ku foundation gye nakola mwaka ogwo gumu olimba lwatusimbudde luzimbye ennyumba eno n'ennyama etali mu ggumba ezo ennyimba 2 zinkoledde nnyo tegeze eggwanga ennyimba 2 ennyama etali mu ggumba ne tusimbudde bye bizimbye ennyumba eno kwambadde ndi everywhere otegeera buli wamu badde mulaba gravity mu byalo kali mumulowooza wampa mayinja gye ŋŋenda n'otuuka n'oyimbira abantu oluyimba buli basuka ne bakufuuwa ssente bweza tuziteekawa tulyandye era ozikwata nojjala n'ogula akasawo ka sementi ka mitwalo 3 kakaaga sawa zino ka mitwalo 3 kakaaga akasawo ka sementi emitwalo 3 kakaaga abantu bakufuuwa emitwalo 12 ku stage mubamu obusawo bumeka anti kyamaanyi si kyangu kyakukola kale ate nze bandabanga omuyaaye bandabanga omuntu oba omukyakazi ali awo tegeera so si banenya nabo kulowooza ndowooza yaabwe weewaawo kinsanyusa okubanga bagamba si yange kitegeeza kyakabi nnyo era bampadde eyongero giteekako ssente okitegeera kwadde njizimba naye kangirekaawo nja bumaliriza mu tayimu yange kuba nsipangisa naye kati bweba bandaze mbu kyenkoze tekinzana kuba kyange siri wasa ennyumba bweti kimpallo olutambula mu ba celebrities What's up? Na comeback seeding. tokwata ku remote yo sigala ku